gundi nina omukyala gwe nawulidde is one of the tetumanyi career ye kati ntuufu omuwulirako mu ba DJ omuwulirako mu ba presenter waliwo bisho bye baleeta ebiri feke ne bamuteeka nengamba wadha oyo omukazi namuwulidde ali ku Zari atwalaganya bwamuvuma simanya ayagala abaana abato Zari amusinga kirasi abakazi twalema okukkiriza obuzibu bw'abakazi kasita mukazi munnakusinga tetukkiriza Zari na walaadi si wa kizigo ono alinga puusi bananga omuntu omulala yandivumye Zari mba present ati sinandimuvumye naye oyo ayina nanki oba nkitwalewa igwe nawe namuwulidde ku interview nga saba ali mugulumivu nnyo ayogera mbu oli ayagala mbu Zari anjigiriza okwagala obulenzi obuto naye ayina ekizike kye yayagala ekyamukuba okijjukira ekizike kye yayagala ayina ekizike kye yayagala mulaba awalampa Zari sina kirasi avugana bihaliya ebyaggwako edda abantu bakyavuga haliya ali ku Zari namuwulira luli Zari ng'akayanira parking n'abaana be musimanya abaana ne parking ganawe nina posi ya Zari musoke mumpeka screenshot ka Zari ayina eyabadde amugamba nti ono yabadde akulumba n'agamba muveko oyo afukane ku buliri mba urinating on bed ng'abaana abato asusulinga ku bed bannange mubengako nedda kino ekintu ekikitwala personal mubenga mu kirasi ze mbango kati at least nze nandize nimba kiikirira ne ngamba ku Zari naye gwe face color weyerusa oli ku Zari bangamba every genda yo naye nga bana posti temugirina